Tuli ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News nange The Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okwebaza mwenna abagenda maaso n'okubeera nti mutugubera ku mukutu guno. Tuli ku TikTok nga kwotadde ne YouTube. Kale gwe wenna ali eyo genda maaso obeerenga otugoberera. Nze The Element Man muzzukulu wa Mugema ngenda kubeera nga mbatuusaako ebyonna ebigenda ddala maaso mu ggwanga era kansubire nti mwenna abali eyo namwe mbebaza mwenna bagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera. Mwebale nnyo ekyo nno kye mukola kya ttendo olw'ensonga nti bye tubawa mugenda maaso ne mubiraba ne nebaza ne bannaffe abali ku mukutu gwaffe ogwa YouTube nammwe mwebale nnyo. Kale nkusaba genda maaso obeerenga osubscribinga omukutu ogwa The Standard News. Kati gwe tuli ku TikTok genda ku TikTok osobola okubeera nga otunoonya saako ne YouTube nayo gye tuli genda maaso obeerenga ekyamazima otulaba ate ne tukusaba gwe wenna bannanga alina obulango nkusaba tuwe obulango obwo tugende maaso n'okubeera tubukubira ate bwe tugenda maaso ne tubukuba ekyamazima naffe tuddamu amaanyi ne tugamba ddala kituufu bakola ki batulabona amawulire ag'olunaku olwaleero. Nina amawulire ag'omugenzi tukyali ku nsonga y'omugenzi omukulu omugenzi Mr. Parody oyo nno gwe tukyaliko ensonga eno. Kati nno njagala okutegeeza mu kaseera kano wabaluseewo olutalo wakati w'abayimbi bano. Olutalo nno olw'amaanyi ddala ggwe lw'oyinza okubeera nti oba oli awo lusaanidde okubeera nti abantu bano baluyingiramu ng'olutalo luno si lulala luvudde ku mukulu ono oba oli awo gwe bayita Master Parody eyafudde kyokka nga mu kaseera kano bingi ebizze byogerwa nti abayimbi tebamufuddeeko, abayimbi beesudde ogwa Naggamba, abayimbi mu mikolo nga gino tebalabikako ate nga Master Parody yababeererawo nga bakuba bonna ebivulu byonna bigenda maaso. Waliwo nno n'abavuddeyo okubeera nti batabukira omugenzi batabukira Bobi Wine. Waliwo nno n'abavuddeyo okubeera nga batabukira Bobi Wine nga bagamba nti Bobi Wine yeesuddeyo ogwa Naggamba. Okuva omugenzi bwe yafa nga Nuupu talina kyekoze ng'abayimbi tebalina kye bakoze ate nga Bobi mbu yabeerera nnyo mu kaseera ako nga Parody ali naye okubeera nti Bobi yakola kwekegamba nti nga Parody babeera nnyo n'omukulu ono oba oli awo nga Bobi Wine yandibadde avaayo mu kaseera kano akazibu aka Master Parody okubeera nga essaawa zino zembuyaga ezikaza engoye ate nga n'abayimbi abalala. Ensonga eno nno yavudde kubeera nti okuva Parody bwe yafa baba family bagamba nti tewali oba oli awo bavuddeyo ne bagamba naddala Firebase nga Firebase okubeera nti eyingira mu nteekateeka zino ate nga Parody ono yabeera nnyo mu Firebase ebbanga ddene nga bagenda mu maaso n'okubeera nti nga bategeka bakola ebivulu bakola kino badde no batambula bonna. Mr. Parody ono yabeera nnyo ne omukulu Bobi Wine ono okubeera nti ekyamazima bizze byogerebwa. Kakati nno waliwo akatambi kenjagala okubeera nti nkuwa nga akatambi kano omugenzi kigambibwa okubeera nti yali tannaba kubeera nga afa. Aliko akatambi ke yagenda maaso n'afulumya ng'agamba nti ye mu bulamu bwe teyeeguya kubeera na Bobi Wine era nti ekyabwe kyonna kyagwa. Kansooke nkuwa akatambi kano okawulirizeemukko. The only enemy I have is Bobi Wine. That is clear. I don't work with Bobi Wine. I don't want to be next to Bobi Wine. I don't want to talk to Bobi Wine. And I don't want to see Bobi Wine in my life. That's clear. Yeah. The reasons, they are very clear. They know them. Yeah. All the people who know the music in Uganda, they know I don't work with Bobi Wine. And I don't think I will ever meet Bobi Wine in my life again. You don't know. Anything can happen. But right now, yeah. I don't work with Bobi Wine. Yeah. Because that guy is a hypocrite. Yeah. Yeah. Fine. That is what Master Parody said. Akatambi nno kano omukulu Mr. Parody akatambi kano yakogerera mu mwaka ogwa 2008
osobola okubala emyaka mu kaseera ako ate nga ndowooza wali wayise emyaka nga gyalinga ena nga bakulu bano ba Massapaloti yeewaggudde n'ava ku Bobi Wine mu kibiina kyabwe kya Firebase. Ate Massapaloti mu bigambo bye yagamba nti Bobi Wine yamufuula kyali kuba nti bagenda maaso ne bakubanga ebivuga bwe batyo ne batambula mu bifo ebyewala bwe batyo kwegamba ennyimba okugeza nga ekikompola n'ekikirikika ennyimba zino nga Bobi Wine ne Eddie Awe Musevyo yali Dream Studio bazikolera bwerere watali wadde kumuwadde n'ekikumi n'ekimu naye ate ndowooza nga bo abakulu ndowooza bafunamu obutakwatagana wakati w'okubeera nti ssente ze zaatabula abantu bano era mu kaseera kano ne babanga nga bo tebagenda mu maaso n'okubeera nti nga bo abakulu oba oliawo ssente ze zaabatabula buli omu n'asobola okubeera nti akwatagage. Embeera eno bwetyo yeeviriddeko abayimbi bano okubeera nga mu kaseera kano bagamba nti oba n'abantu sekinoomu naddala baggeto okubeera nga bagamba nti Bobi Wine ekyamazima asuuliridde nnyo Mr. Paloti ate nga ekyamazima yamubeererawo nnyo mu kaseera we bakubanga ebidongo nga batambula. Mujjukira bulungi Bobi Wine ono baali nnyo mu biseera ebyo nga we nagambye mwali Weatherman, Bebe Cool, Bebe Cool yali nnyo ku lusegere lwa Bobi Wine era nga mu kaseera ako ndoza bwe tuba tetwerabidde 15 years ago abantu bano baalinga basa kimu nga bakuba ebidongo wamu ebivulu nga bakuba bonna naye nga olutalo olwali wakati w'ababiri bano oba oliawo n'abayimbi bano abasinga ne beeyawula era nga bano baali ndoza tujjukira nnyo bato ezaaliwo akaseera ako nga Bobi Wine bakola bato ne omukulu ono Bebe Cool ate nga ne Mr. Paloti ne yali nnyo ku ludda lwa Bobi Wine nga bagenda maaso n'okubeera nti nga bakuba ebidongo okumatiza bana Uganda ku ekyo ebitone byabwe bye baali balino. Kati nno mu kaseera kano bannaggeto abasinga bavuddeyo ne bakolimira nnyo Bobi Wine nga bagamba nti Bobi Wine talina kyakoledde muntu waabwe ate nga bingi ebyaliwo okubeera nti mu kaseera kano nga bo abantu baalinga kimu. Kati nno kansoke nkuwe ku ghetto youth ono naye ng'agera maaso n'okwogera ensonga emuluma. Nsi yonna Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu lwaki mwagala mirambo lwaki mwagala abantu nga bamaze kufa ebbanga lye wamala ne Master Paloti temwali mulese bwe bato nabeera mu depression ng'atuuse okwafuwala n'atandika n'ovuga kapica kamuse. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu akasajja gw'omutima omubi gw'olina kyovudde olaba abayimbi abasinga bagudde eddalu ne bavaako kubanga wabawongayo. Oyo Sigidi ne wayimba oluyimba lumu bw'ati atuuka ku makya ng'obulwadde bumuluma obw'amaanyi. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bulijjo omanyi Master Paloti embeera gy'alimu naye ng'olina ssente empitirivu tosobola namuyamba wabula nga mwamuloga mwamuwongayo anywa omwenge asimba amatama paka era Mungu wamuchuludde. Kyagulanyi Ssentamu ffe tumanyi mwagala mirambo gwe mutono gwa Sseggirinya we yatuukawo ne mulaga mbuno mumwagala nnyo so nga mwali mumusabira kufa. Kasajja gwe Kyagulanyi Ssentamu twakumanya gwe ka Bobi Wine olina omutima omubi kubanga Master Paloti era afudde akukkuluma akugamba yakukowa gwe musiina gwe ne kavaayo ne keeyogeza bwe bbanga lye nakula ne Master Paloti nga nze nvako amooca ye ng'ava eri Makerere mu Kivuliya. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu oli kasajja kabi essaawa zino mwagala omulambo gwa Master Paloti kubanga afudde. Kale wobeera kasajja gwe tolina mutima mubi faayo ogambe ensi mbuno ogenda labirira abaana ba Master Paloti olaba n'abaakawuma baakulema oli kakopi gwe kasajja gwe essaawa zino ovaayo oyasama totwasamira Master Paloti obadde tomwagala wali wabalogaaloga bonna nga baasiraana gyesedde ensi yonna. Ndowooza muwulira ebigambo nno bingi ebigenda mu maaso n'okubeera nti bitambula wakati w'abawagizi oba oliawo ba ghetto youth nga bagamba nti ng'ekibiina kya Firebase
akyaliwo nnyo ate nga abaana Uganda bakiwagira nnyo era nga Firebase yeviiriddeko n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine okubeera kyali essaawa eno nti lwakiri nga bo bagamba nti lwakiri bandibadde bavaayo ne bagenda mu maaso n'okubeera nti babaako n'engeri gye bayambamu omukulu ono naye abeeko n'engeri gy'akyusaamu obulamu kuba abadde talina wadde kamotoka musajja wattu atambuza bigere naye nga njagala okutegeeza nti omukulu ono yabadde tali ku ppiki yabadde asala kkubo Master Pilot yabadde asala kkubo bw'atyo empiki n'emutomera ng'asala ekkubo ate okusinziira ku bantu abadde ku siini bagamba nti omukulu ono yabadde anyweddemukko yensonga lwaki omukulu ono wakati mu kusala ekkubo ndowooza piki yagirabye nga kagaali bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti emutomera ate nga mu kaseera kano bo nga bo bannayuganda nabo bekanze ate nga serebu waabwe gwe bagenze mu maaso n'okubeera nti batumira singa oba oliawo babadde bamutegedde bandibadde balondoola pikipiki eno eyakoze obuzibu buno ne basobola okubeera nga bakwata omuvubuka omusajja ono agamba okubeera nti amutomera eno bageto youth nga bwowulidde balina ennyiike balina obunyiivu obw'amaanyi eri ekibiina kya Firebase bageto youth banyiivu nnyo eri ekibiina kya Firebase nga bagamba nti omugenzi bavuddeyo bamaze kwogera ne bavaayo ne beefuula nti oba oliawo bamwagala oba oliawo tebamwagala kale kwegamba yensonga eyo yaviiriddeko obuzibu buno bageto youth okubeera nti bavaayo nga bo nga beemulugunya nti ekyamazima omuntu ono yavuddeyo nti omuntu ono bamutomedde kyokka wakati mu kumutomera ne batavaayo kugenda maaso n'okubeera nti bayamba omuntu waabwe ekyaviiriddeko oba oliawo okwabulira obulamu okubeera nti enteekateeka yabadde tetambudde bulungi mu kusooka naye oluvannyuma lw'okwogerako ate ne bagenda mu maaso n'okubeera nti bavaayo ne bakiteeka mu nkola kino nno we kyajjidde nga waliwo pulezidenti yayita pulezidenti Raneke ono nga muyimbi wa gospel era nti ye pulezidenti w'abayimbi aba gospel ono nno yagambye nti Pilot mukwano gwe abadde mukwano gwe enfaafe era nga ebiseera bisinga abadde amutuuzaako bw'atyo n'amutabbira ku njiri ya Katonda okulaba nga lwakiri ave ku mwenge ono nno olwafudde Mr. Pilot ono omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti naye ekyamazima tuli wano naye abayimbi abayimbanga ne Mr. Pilot bamwagalanga mulamu nga balina kye bamweguyaako bwe kyamuggwako ne bamusuulawo oba ono nno abayimbi be yanokoddeyo kwe kwabadde Misa Kisemakula kwe kwabadde Bebe Cool kwe kwabadde Jose Chameleone ne gurupu ye saako n'ekibiina kya Firebase bano nno babadde tebannavaayo kubeera nti bayamba omuntu ono era nga mu kaseera kano nga bo bagamba nti ekyamazima bakoledde ddala bubi nnyo olw'okuba nti Mr. Pilot eyandibadde abeera ekyokulabirako kuba omusajja atobye nnyo n'abayimbi bano eno nadda mu Lion Island nadda mu Firebase kwegamba naddako wano naye essaawa zino okubeera nti ekyamazima tebaliiwo Raneke mu bigambo bye yabadde mukambemu nnyo nga tasalikako musale ng'agamba nti ekyamazima nga yo Nuup oba Firebase Lion Island mukoze bubi nnyo okuvaayo okubeera nti temuyambye bantu bano oba temuyambye famire y'omugenzi oba temwenyigidde mu nteekateeka njagala okutegeeza abayimbi bangi babadde nga bavaayo naye nga wakati mu kuvaayo kwabwe nga bagamba nti oba oliawo nga abayimbi bafa naye nga kibadde kizibu abayimbi bano okuvaayo namwe muzze mubiraba okuvaayo mu lwatu okugezaako okuyamba ku bayimbi bano era nga abayimbi bano oluusi ebiseera bisinga abadde bavangayo be bano abayimbi abatalina kutuuka ku level yaffe gye tumanyi naye nga abanene bo emikolo oba oliawo egy'okuziika babadde bagyesamba Raneke ono
njagala Ranekono yasitudde abanene njagala kutegeeza nti ebigambo bya Ranekono byasitudde abanene okuva mu bayimbi nga mubano kwe kuli Misa Kisemakula naye kansoke nkuwe ebigambo bya Ranekono kansoke mbikuwe osooka okubeera nti naawe obiwuliriza lwaki neerya entama awulira ekirala nnyigidde buli muyimbi legendary mwayimbanga ne paroti Jose Chameleone Bobby Wine kale ye tali mu ggwanga Bebe Cool Message mwenna mwaliwo paroti ng'akuba muliriddawa temubaddewo ku Uganda Funeral Service ate temubaddewo wano ewaabwe ekiwatule. Let me tell you, tulina okutereza industry eno bayimbi mwe mukyuke nze mbabuulira nze saawa zino abasumba bagenda kukayana bagenda kuyomba President Laneko wa gospel atakola ki eri mba Misiri naye parota badde mukwano gwange parota badde nga n'ebizibu nga temuvaayo muyamba mupostinga my brother esaawa zino muliriddawa ebyo bye bigambo byange byebyono ebigambo by'omukulu ono Raneke bwe yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima abayimbi mmwe muyina ensobi ey'amaanyi mufo ky'okubeerawo mu kukwatagana wakati w'abayimbi bano naye mu kaseera kano ate munnammwe temugenze mu maaso n'okubeera nti mumulekerera tewali kyemumuyambye famire mugisuuliridde nga bwe nkugambye nti ebigambo by'omukulu ono byasitudde oba oli awo abanene okuva mu gonja y'enjawulo mbayimbi ab'enjawulo nga bano bagamba nti naye akasajja kano kalinga akatumanyidde njagala okutegeeza gwe wenna omulabi waffe Wadda Standard News nti abayimbi bano nga bwe nkugambye nti abayimbi bano bwe muba muzze mwetegereza abayimbi abazzenga bafa aba celebrity abanene babadde tebatera kubeera nti bavaayo mu bayimbi bannaabwe naddala abato Mr. Prod level y'okubeera nti upcoming artist abadde yagivaako dda nga abadde muyimbi mu bayimbi era nga buli omu abadde amwenyumirizamu olw'eddoboozi lye era tujjukira bulungi abadde agenda maaso n'okuyimba nga ne ba Mick Wine abantu ab'enjawulo okulaba nga batereza music industry ono naye mu kaseera kano buli omu abadde yeebuuza naye ddala abayimbi bano bo lwaki babadde tebajja ne bayamba muyimbi munnaabwe mu mbeera eno gy'abaddemu kati nno Misa Kisemakula naye yayanukudde omukulu ono Misa Kisemakula naye yayanukudde omukulu ono ng'agamba nti ekyamazima ffe mulinga be mutyobodde era n'agamba nti ebigambo ekyamazima mwandibadde nga mugenda mu maaso ne mukendeeza ebigambo byammwe kuba ekyamazima tubaddengawo naye mmwe temukyola nti nammwe mwandibadde mugenda mu maaso n'okutandikiraawo naffe twandibadde tutandikira wulira yono Misa Kisemakula basikoze kwekola basikifunti no bannonda njagala okwebaza federation mwami Kenzo webale nnyo balire ddala bye mukoze tetwaze kuyumba naye kyonjagadde ekyogero olwaleero kuba muntu fiiringa ifiirya ojja n'otuuka mu lumbe ng'owulira ebigambo byonna bibakuba zonna nga zikuba mmwe naye nga waliwo abalina bye bakoze wano waliwo akawala nakisi weyayo nakisi yanguwa waliwo akawala kano ka artist bano temukamanyi naye okuva mu ddwaliro okuvaabwa obwedda kekakola emirimu kekakubira onesimu kekakuŋŋaanya biki oyogera ebigambo bwe bityo okamenya omutima okamenya ki kyokka oli muyimbi w'amaanyi okutta akazinda alowooleza banno naye tofudde ku mwana ono naye talina kyali naye ate yeewadde bino akikola jangu omuyambeko obuyambi mukikole mukigusse ddabe okukuleminga banno so n'olwekyo mbasaba tubeerenga n'obuvunaanyizibwa si lwakuba gundi olina bw'omuyita si lwakuba gundi yali akuwadde ku ssente oba yali akoze eki naye tubeere naki era nga bwe twewana ekiki tewali bwe baagala nti wano Misa buli kiseera tekiriyo olyoka olaalawulanye erinnya lyange
tulina bye tuba twakoze ebyaffe lwe mbasikoze kwekola basikifo nti no bannonda njagala okwebaza federation byebyo nno ebigambo by'omukulu Misa Kisemakula bwe yavuddeyo bw'atyo ng'ayogera ku nsonga eno ng'agamba nti ekyamazima buli kimu oba oliawo kyandibadde nga kitambula bwekitone bwe kityo ate nga bangi ku bayimbi bavuddeyo ne bagamba nti ffe nga ffe twagala okubeera nti ekyamazima tubaako n'engeri gye tugenda mu maaso n'okubeera nti tukwasaganya ensonga zino nga ffe abayimbi ate njagala okutegeeza gwe wenna omulabi waffe Wada Standard News nti abayimbi bano ebbanga lyonna oba oliawo bazenga buli omu nga agezaako mu maaso n'okulwanira obulamu bwe Mr. Parrot ono emulyoza life ye yamalako mu Firebase ebbanga eddene nga bwe kugamba nti bw'ogendera ennyo waliwo ennyimba ze baakubanga Mr. Parrot ne group ne Firebase nga kwotadde ne Bobi Wine ne group ye Bebe Kulu ni ono Chameleon yabeerako ne Million Island bwatyo n'avaayo la Million Island eno baliyoko n'omugenzi radio n'abayimbi abalala ebiseera ebyo nga essaawa zino ffe gwe tuyitanga Palaso yali akose erinnya erya Lizard yali akose erinnya erya Lizard ate nga yali muganda wa Chameleon bonna nga we baali Million Island naye essaawa ezo zaatuuka buli omu bw'atyo n'agenda maaso n'okwetongola nga bwemanyi nti omwana amala ekiseera n'agenda maaso n'okubeera nti yeetongola naye nnyini n'abaako n'engeri oba oliawo gy'akolamu emirimu gye oyo nno ye Palaso ye mugenzi essaawa zino gwenyiza okugamba nti abantu bano oba oliawo baludde ebbanga nga buli omu nze ndowooza oba buli omu abadde alinako munna akakuku simanyi nakumanya bwe ndowooza ti buli omu oba oliawo abadde munne amuyinako akakuku kubala neeko ono ffe tumumanyi abadde asinga nnyo okubeera mu federation eza gospel era ndowooza mubadde nga nawe mulaba ng'agezaako okubeera nti ateekateekawo enkolagana wakati we oba oliawo n'abayimbi ba gospel okulaba nga kino ekyo kye balimu kigendera ddala mu maaso n'okubeera nti nga bo batambula obulungi ensonga eno ne bagenda mu maaso n'okubeera nti bagikwasaganya ate nga buli omu waali abaako n'engeri oba oliawo gy'akolamu emirimu gye oba oliawo gy'agenda mu maaso n'okubeera nti atambuzaamu obulamu bwe Mr. Parrot ono azenga kwegamba atoba n'ensi oba azenga atoba n'ekitone kye era essaawa zino tubadde tulowooza nti oba oliawo ayinza okuba yateredde kuba emabegako ffena twakitegeera bulungi nti baagezangako omutwalako mu rihabu agende maaso n'okubeera nti atereera naye nga olw'embeera nti buli kimu kyalinga bwe kityo era yensonga lwaki yavaayo oba oliawo n'agenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima abaako n'engeri gy'atambuzamu obulamu bwe njagala okutegeeza ebyo nno bibajjidde nga ne Ragadi ffenna gwe tumanyi nga omuyimbi yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima okufa abantu mukwagadde nnyo nzijukira bulungi nti omukulu ono ennyimba ze zibali teziwulikika naye ate kati mu kaseera kano ziwulikika nnyo naye kangende maaso n'omumukuwa naye agende maaso n'otutulabuliro anjogeremuko kubinyiiza nti omugenzi wafiiridde abadde simusanyufu kubanga kyewunyisa nti bannayuganda twerabira nnyo ennaku zino bbiri music wa Parrot yakubye ku TV zonna ne ku simu zonna naye ng'ate wabadde tannafa music wabadde takuba nga tulina ba DJ abakuba music tulina ba blogger abaweereza music kakati omuntu omala okufa nga tebakuba nnyo ndowooza owulira eyo ye Ragadi ng'agenda mu maaso n'okubeera nti alambulula
ensonga zino. Kino nno kyaleseeyo nti abantu balina okubeera nti babeerawo ate abantu balina okubeera nti bayiga embeera yonna mwe tutambulira. Luno sigenda kubeera nga nsukkawo, mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema. Mukama abeere nammwe.